Ye mukulu oyo gwe bayita Adam Mulwana abasinga mwamanyira ku luyimba lwe bayita toka kwa barabara. Oluyimba olwo lukuba 2015 nga tuyingira akaluka 2016 era akayimba kakosebwa nnyo nga kanonyeza omukulu Dr. Besigye akalulu banafu ab'FDC nga tuyingira akaluka 2016 akayimba kakolera ddala nnyo era oluyimba olwasobola okuba nga lwamutambuza Uganda yonna nesobola okuba nga mumanya omukulu oyo era abaddeko mu kibiina kya Cream Production eky'omukulu Haji Haruna Mubiru azze afuna okusomoozebwa obulamu bwe nga ategeeza nti waliwo eyajjanga omuwagizi yali mukyala yava bweru w'eggwanga era mu interviews zasobodde okuba nga akola ategeeza nti omukyala ono yajjanga omuwagizi yamuwa gye bayita pizza n'agimuliza nga bona afuna mukwano gwo n'omutwalako out kati nno Adam Mulwana omukyala yajja n'amuwa pizza n'amugamba ndi muwagizi wo okuva e Boston nga bwomanyi nti ate omuwagizi wazze okukyalirako bagenda ne balyamu n'amulekera $3 n'amugamba zijja kuyambako teyamanya nti lwe lumba olugenda okumutta. Adam Mulwana wafiiridde omukulu omwamulira amawulire ga Baby Dewo yafiira emboozi zibadde zitambula omukulu ono yategeeza yawulira amawulire bamugamba Baby Dewo afudde afiiridde mu kabenje neyeebuuza bannange ndwalidde ebbanga ddene nganze sifa ng'obulumi bwabaddemu omukulu ono Adam Mulwana yaweebwa butwa ng'omukyala wabula okuva yamuwa obutwa omukyala oyo taddangamu mulaba wadde n'akamu azze afuna okusoomoozebwa era gye buvuddeko omukyala Speaker Anita Amongo yasobola okuba ate nga amuweereza obuyambi omukulu wa MP Mohamed Nsereko yasobola okuba ate nga amuyambako mu connectinga ewa Speaker era n'afuna $10,000 zimuyambeko okuba ate nga zimujjanjaba era waliwo enteekateeka ey'okumutwala ebweru w'eggwanga naye tebisobodde kuba ate nga bituukirizigana. Omukulu ono wafiiridde abayimbi babaddeko sayidi z'eggulu eyo omukulu Haji Haruna bw'ategeezezza babaddeko sayidi z'eggulu eyo nnaku eziyise badde balina omukulu gwe bagenza okulaba abayimbi eggulu eyo kati omukulu ono yafunyemu okusoomoozebwa mu lubuto era embiro zamuyisizza bubi nnyo n'agwa ne mu kinaabiro kwe kumuddusa okukomawo e Kampala yakomeddewo olubuto olubadde lumuli bubi nnyo ne bamututte mu ddwaliro safari na muzigo. Kati nno emboozi y'omukulu ono katwejjukanyemu kati nga atubuulira ng'agamba nti obulwadde bwali bumaze ebbanga kuba yali abuze ku music industry ng'endongo era nga bw'omanyi wulira tukebera roza lya muzannyo nakebera kitulaba kituluma yabazuula simanyi mbeera awo nga mpulira ebbugumuli mu mubiri ng'atuuya nanyonyi mu lubuto nga mpulira ebbugumuli ngi egamba obulwadde ne babunoonya ne bubula ne tugendako gundi wane Lubaga ne bakebera buli kimu nga tebalina kye bazuula waliwo eddwaliro eddala baliyita bali abayindi palamount wali nga bakwagakkaani oyambukanga ku Buganda Court byawa kali nkutegeezezza nti Adam Mulwana nga tannamanya nti bamuwa butwa yatambula buli ddwaliro buli bamulagirira wonna nti basobola okuwonya yagendayo bwe yamalira okukizuula ne bamugamba ne boonaagendawo buno butwa. Adam Mulwana agamba bw'ati mu mboozi ze agamba yabulya buli omukyala yajjanga muwagizi n'abumuwa enkeera nangamba Adam onyoomwenge konze nedda sinyomwenge ambuuza onnasibaa nangamba mubiri gwotusanzeemu obutwa naye obutwa obwo bwe buli ekibumba ekyo kibadde kiggwawo ng'obutwa bukirya nangamba naye okyalina kyasinga oba ofunye obujjanjabi obw'amaanyi kyasobola okukyoza n'okufuna eddagala liruma obutwa naye lwana nnyo okozesa eddagala nerya abola okozesa ne kulino tulabe nga okomyawoola so y'embeera mwe tuyise nga tulwana n'obulamu. Ekitegedde omukulu ono agamba nti alwanye n'obulamu ng'ayagala okuwona agamba nti okunywa obutwa buno bwe bamuliisa mu mmere abadde yeegomba n'abalwadde ba siriimu kubanga abadde alina essuubi nga anaagenda mu ddwaliro ne bamuwa empeke n'amiraamirako ne bamutegeeza nti obulwadde buno obutwa bwe wanywa
neyeraliikirira nti gundi mulwadde ekyo kyabunyira nze natuuka nendwala kampulire bajja bakebedde buli ekinuma tebakyali nga kale singa mukama wampa atiisiti nendwala musirinyo ndiri mugenda ne bakuwa eddagala n'omira noddawo ojja kuwangaala emyaka 3 baali naye nga ze wenatuuka okulowooleza ekyo nga bankebedde oyo akyagala infact alina okubuusabuusa agende ku Paramount eddwaliro liri awo kuba mu malwaliro galina records aveeyo agende Rubaga abuze amanya Mulwana Adam abuze records ezo aveeyo agende ku Uganda Cares abuze results za Mulwana Adam amalwaliro gasigaza records osobola kubanga ogenze malwaliro 3 gati agamaanyi abuze results kuba kitegedde yonna bamugamba nti bakuliisa obutwa najjukira pizza gye yalya yagirya atya wulira naye wenkuba obufaananyi nali ndya lumanyi abaana tebakuba ndi mukulya omwana nayagala naye navuga walidde edda nazingako mangu pizza nagissa muki nangamba twagala olugulimbo olugudogudo ekibikyo bitegeera kyali simulabangako naye nangamba muwagezi wange ekyo nekifaako kyekintu kyeninga ng'ekyenjawulo mu bulamu bwange okuva we nalwala kyendaba omwana teyalya yagimugaana zekasa najjako piisi era nentumya nangamba nenvulira ng'ewooma nangamba babakolereyo pizza natumya ne bagikolaawo era nendeetera abaana bange okukyalaani ati waliwo omuwagezi wange ye gye baatumya ne bagireeta buleesi yo nenkola naye eno omwana yagezaako n'okugirya tokuta tolujja kumulidde ebintu bingi aya basi ogiwulidde pizza gye baali baseetiize yali ayagala giwaako omwana n'amugamba atomuwa ono yakkuse edda kumbe ke katwa akamututte ajja aluna mubiru ayogedde ku mbeera eya mukulu Adam Mulwana agamba bw'ati njawukanako jwawo n'abaako gye yeekoonyeeko nindowooza nti awonye ali oke naye bayogera ng'owulira omusajja w'amaanyi azze engulu naye kati oyakomyewo gye yabadde awo abaŋŋambye yabaddeko n'eggulu jjo yaliko eggulu ali ne banne abayimbi banne bamugema nimanya nti omusajja wange akoze eki ateredde akati ate badde bukyamankubira naye yafunyemuko ku mbiro baŋŋambye yabadde nabeeri nti yafunyemu embiro naze mutawaanya kati oyazze namugamba oyalabye omukulu gwe yabadde alina okulaba nakola ki nakomawo teyabadde ajja oyatuuse wano ende embiro nezitabuka oza naggwamu bingi adde mulwadde naggwamu amaanyi akati era kyesembye okuwulira nti yaguddeko ne mukinaabiro olw'embiro ziri akati oyagudde mukinaabiro nebatukubira nebayoolayoola gamba timutwale ku ddwaliro kati badde mutwala ku case clinic bamutute ku doctors clinic genza omutuusaayo nga bagamba omubumuleese yafudde dda enteekateeka z'okuziika ziyinza okuba zo zankya oba tukyalinda famire tube naye tuteese tulabe ebintu ebitambula naye nga edda tugenda kutwalako bode eno egenda kusulako National Theatre okugenda okusinziira tumutwale wakuziikwa kyemanyi yagamba Luweero basi enteekateeka yeyo no mikwano gy'omukulu ono gwe bayita Adam Mulwana producer ono bamuyita Clinics abadde alina ennyimba z'abadde yakamukolera era yawomu ku basembyeyo agamba nti omukulu ono ye yanyumiza emboozi ng'agamba yawulira nga baby day afudde yasaba Katonda lwaki tatutenze obulumi nga bungi obudde bwonna ng'ali mu studio Adam Mulwana olw'ensonga abadde kumpeka abadde ku bujjanjabi obw'amaanyi nga bagezaako okutaasa obutwa n'ebiganye kale tekyewuunyisa lwebaga nti afudde kwa buli kiseera abadde nakolako naye n'olunaku lwe bambikira bebidde baakuba essimu okumbikira manager Seruteega nali ne Mulwana mu studio wano ewa Montezi ku Salamalo nga tuli mu kkola oluyimba lwe bayita Duniya abasiima afudde bitebitebitebite n'agamba kale mukama yeewuunyisa deewo talwadde nze ndwalidde emyaka naye deewo ansoose okufa accident bamutomedde n'afiirawo n'agamba mukama yeewuunyisa kate mbadde simanyi nti ate naye kisobola omutokakoma kuba bulijjo nze n'essuubi nti agenda kuwona tulina ne projects naye ndowooza eziwera 5 zabadde tannabirizinga naye nga tuzitegese nga gawemponera naye embozi yamalamu kamange twali ba Montezi tukola olwo oluyimba lwe bayita Duniya oba basiimaafu yambikkulira wano mugongo bwati nga waliwo nga plasta basibyewo naŋŋamba munnaye balina empiso gye bankubye naye yabadde ya bulumi nnyo banoonyeza obulwadde empisa eno gye bankubye badde bazijja mu busomi naye kyekintu ekisinga okuluma
aya basi bwe bulumi bwafiiriddemu. Omukulu ono gwe bayita Clinics atunyonnyola agamba nti omukulu ono Adam Mulwana abadde amukolera ennyimba era ezisembeddeyo ddala yabadde azimukolera. Agamba nti ne ssente zibadde ez'okulikodinga abadde yamusonyiwa olw'ensonga yamubuulira nti alina obubaka bw'ayagala okuba ate ng'ayisa mu nnyimba oba oli awo bwali bavuddeyo balimanya obubaka obwo. Wabula bwafiiridde omukulu ono Clinics agamba nti omukyala we amubeereddewo. Embeera gy'abaddemu ebadde si nnyangu naye mukyala we amubeereddewo. Waliwo eddagala libampa nga nsiba butoyi bikola bitya naye omukazi abadde nga mbeererawo naŋŋamba omukazi teyannenyunyalako era naŋŋamba ddala Clinics ddala bwe weebuuze bw'otuuka mu mbeera gye ndimu mukazi wo asobola okubeerawo ng'owange bw'abeerawo omukazi amufaako nze mukazi we nali mulabula naye nga Mulwana byayogera ku mukazi we oyiga bingi nnyo ku mukazi kigwosobola okukola era nze teriire tusisinkanye n'atambuulira ku mukazi teriire tusisinkanye ng'akulaga awadde byonna biriwo obulumi we bulina byonna naye afiiringa blessed ku lwa mukyala we okubeera nga tugamba alaba nga kyekika ky'omukyalo omuntu yonna ndowooza kyabadde ngaasinga okumbulira kuba ebirala tubadde osanga tetufuna mukisa ku ye mukulu oyo. Wabula yamutegeeza Clinics agamba nti bannabyabufuzi abo obadde olaba nga bagenda okumulambulako abasinga abadde baagala bifaananyi bannabyabufuzi bannange era afudde abakukkulumira. Wuuno mukwano gwe bw'agamba nti bannabyabufuzi abaali be yali atambula nabo baali bajja kufuna serefi nti mbaddeko ne Adam Mulwana kumbe talina kyamulekedde. abadde ng'akiddiŋŋana naga bannabyabufuzi ffe sayidi zetulaga zetuliko kyabulumi nnyo nze siri munnabyabufuzi naye nga yabiraga kyabulumi nnyo abantu abo nga bwajja gy'oli nga kuba nansonyi okumensioninga eri awo akaseera we nali wajjona omukulu Bobi Wine yajja era naliwo namukyalirako kozi yali neighbor waffe mu kikomera nga mutuli studio mweri naye mwali mukyalirako ne ttiimu enene ennyo nnyo ebannamawulire naye amaani bayipositinga naye yali musanyufu naye oluvannyuma wetubadde tunyumya nga tukola oluyimba lwe bayita Duniya nga Clinics abantu balaba ne omuntu bw'ati ne bw'ati ow'erinnya asobola okujja nanga abasoyo yekka bangi abajja naye nga bonna bazze kunona bifaananyi bya kupositinga balage nti bafaayo bo bafunireko obuyinja naye nga alina ekyo sensi bakulabye ne baleka batyo simanyi nnyo byalinyumiza saamanya naye emboozi gye yanyumiza era naye twadde tukola oluyimba lwe bayita obulamu luno basiima afudde yagambye kale kinneewuunyisa abantu be navumanga bwe nsiraanye nga n'ekyokulya kisobola okumbula ate abamu banoonyeza ate ne bandaga omukwano ogwadda kale nga kyewuunya saamanya baani yaga abantu bali bootijja nabo bwe bajja ate bo baba bakunoonyako mawulire nti ne Clinics azze n'alaba ku Mulwana ne beekubya ebifaananyi ne beekwata bu vidiyo ye n'apositinga. Kitegedde Adam Mulwana afudde akukkulumira bannabyabufuzi. Bagamba nti yababeererawo naye watuukidde mulwadde ate oba oli awo baalaba nti be yalinga asoomooza be bamuyambye. Adam Mulwana mukwano gwe producer yayogera ensonga ezo bamuyita producer Clinics yabadde amukolera endongoye. Omukulu bamuyita Mubajje naye ayogedde ku mukulu ono. Clinics abadde akyayogera ku luyimba waliwo oluyimba lwabadde alina okuba nga lwebaza omwaka wabula yalukomya mu kkubo n'agamba oluyimba lwa bisiraani luyinza okumutwala era lumututte. Onjagaliza oluyimba kati ngenda odduma kati nangamba obulwadde bwanyiikirira era siina sente zigenda kuteeka kubenduwa abalutambuza tulinde tulabe kati tetwaddamu lwogerako n'alwala saddamu nakumuwuliza tubadde nga olumu agamba nkunaye togana nti nkukyaye naye nkwagala nnyo tujja kuddamu twogere nga yesimu gyankubira ne muga ebyemirimu tikayirindako nangamba waliwo abantu tena mu ddwaliro ly'amagye okunzijanjaba byamunda nnyo naye nsabira bwatyo kati lwe tusinkana okukola oluyimba lwa Duniya ng'ennaku z'omwezi 2 kuba nkebedde ku simu nga lwe namwandikira ndowooza nedde oluyafa oba kuba Deo lwe yafa lwe twakola oluyimba lwa Duniya kati n'agamba
ne mubuuza ku luli olw'omwaka ne mugamba naye olw'omwaka koyo oluyimba lwakisira oluyimba saagaana kudda muddu era mbandukuba yalina gwazze naye yali anisamu nga simumanyi bulungi n'agamba oluyimba olwo temulukuba oluyimba luleke lulina ekisira konza oluyimba ate ekisiraani kijjirawo koyo oluyimba kuba lwewalumpa sente zambula nalwala nnyo oluyimba lwaffe tuleke si lwamukisa lusiimule n'olusiimu aya basi ye mukulu oyo omukulu mubajje abadde atera onono promota wa bivulu ebyenjawulo agamba nti abadde mukwano gw'ennyo naye emboozi aginyumya Mulwana mbadde ndudde nga simulaba mbadde maze ennaku nga 3 naye yankubira essimu ennaku zibadde nga 4 mabega nanga muganda wange naye nga tojja kundabako embeera mwendi nga ngenda kutuuka nga nyina ebintu byenyina okugamba nga tusibikugambye aga mubajje sibwe wali badde omuntu atalina kukola ki nemuga blood ekituufu kiri nti siriimu nakasafari kengendamu nengenda kujja nkole ki ngenda kujja nkulabe nengenda kujja lwakubiri aŋŋamba waakiri ne bw'oba nga toliiwo waakiri essimu ekola ki essimu emala akati mbadde mukubira essimu 3 buli lunaku yesterday ku ssaawa 7 namukubidde nemugamba Mulwana mukazi yakutte essimu mukazi naŋŋamba mulwaddemukko wano namubuuza ani akubye kuba naali nkubisa namba yange MTN nga teriiko linnya nemugamba mubajje zake nyini nga zeesooka mubajje namugamba mumpe naŋŋamba blood funyeemu wano akasujja n'ekitengo naye ndi mu mbeera si nnungi nemugamba ogenda kuba bulungi naye kyoba omanya olunaku lw'enkya ngenda kukola ki